Wetutukidde masanganzira Kyaliwajjala Nga bukunukiriza okuvaako eddiba ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye nga bakozesa motoka babadde basazeeko amakubo agamu era nga balagira abantu bwe bayina okuyita okutuuka ku biggwa by'abajjulizi. Ng'obudde butandise okuviirako ddala eddiba, loole z'amagye zirabiddwako nga zeetala, motoka z'abazimyamwoto nazo zibadde bulindaala. Abasirikale bewandiise bamulengera wala nabo babadde mu bufo bwe beekutte okutangaza ebigenda mu maaso e Namugongo oba oliawo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kamera enkessi eziyungiddwa ku motoka za poliisi nazo obwedda zikola ogwazo. Waliwo ennyonyi eteeberezebwa okubeera ey'ab'ebyokwerinda erabiddwako mu bbanga so nga n'abakwasisa amateeka mu KCCA nabo bayitiddwa okuyambako mu kukuuma obutebenkevu. Ekimotoka ky'amazzi n'ekiyambako mu kutegulula bbomu nazo zibaddewo nnyo. Olw'ennamba y'abantu okubeera ennyingi, omukyalo ono azirise era alabiddwako ng'aba Red Cross bamuteeka mu ambulance. Bano babadde bayambibwako ne bannakyewa abalala okulaba nga abafunye obuzibu bayambibwa mu bwangu. Waliwo abateeberezebwa okubeera n'engalo empanvu abakwatiddwa wadde nga Luuko bwesigira ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti babadde batono nnyo boogeraageranya ne bwe guzze gubeera. Tuyina toto abakakwatibwa 2 okuva eggulo mpaka zino essaawa. Bano ebikolobero bye basinze okwenyigiramu kunywa mwenge, kutamiira, kulwana. Abamu tubakutte nga balina abantu be bagoberera nga babakuba akagere ng'olaba omuntu tamumanyi naye ng'amuva mabega nga bw'ayimirira naye ayimirira. I want to congratulate the security forces big functions like this one, which are announced well in advance, can attract all sorts of bad people. Therefore, I congratulate our security forces. Nga bwe kitera okubeera mu nnaku zino, waliwo abaana ababuze ku bakadde baabwe. Tuyina omuwendo gw'abaana 18 betukuŋŋaanyiza nga batandika mu myaka 17 okudda wansi. Then n'abantu abakulu abalala balinga 3 abakadde ababuliddwako abantu be bazze nabo. Poliisi esambazze n'ebyogerwa nga bwe waliwo abalamazi abaalumiziddwa oluvannyuma lw'amasasi agaavuze e Namugongo. Ku byabadde biyitiŋŋana ku mikutu tewali mulamazi yenna yalumiziddwa. Of course amasasi gaabuze naye nga kimanyi aba side yaffe ya UPDF bayinza okwongezaako ku kyabaddeko kuba kyo kyabadde mu bo bennyini. Abantu baliko bye boogedde ku mbeera y'ebyokwerinda ebadde e Namugongo. Sekiritegeezezaako omulimu gwayo gukoze kubanga abantu babadde bangi nnyo. Security was okay and no tagali here. Nze nayingira lunaku lwakutaano naye ebyokwerinda bibadde nga buli wamu wooyitira oli mugumu. Nze Gerard Luyima kankwe munnange Ivan Kimuntu Kigozi akuwa amasanyu n'ebbinu ebibadde erudda eno.